الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى وشرع الشرائع رحمة وحكمة وطريقا وسننا وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا ويجزل العطايا لمن كان محسنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده سبحانه وتعالى على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه الله فوق السماوات فدنا، صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه في الغار أبي بكر القائم بعبادة ربه راضيا بالعنا، الذي شرفه الله بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وعلى عمر المجد في ظهور الإسلام فما ضعف ولا ونا، وعلى عثمان راضيا بالقدر وقد حل في الفناء الفنا، وعلى علي سحره وابن عمه بحر العلوم العسل بالغام القريب في النسب وقد نال المنى، وعلى بقية آله وأصحابه الكرام الأمنى وسلم تسليما. أما بعد، amatenda amalungi ag'oberwako mu butuufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, okusaasira n'emirembe ebireewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kirala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'amazima ebitakubagana byebiri mu Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa n'obulungamu bwannamaddala ze hadithi eza nabbi sallallahu alaihi wasallam entuufu, ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibenye mu ddiini byebizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera birungi ate nga byabubuze awamu n'ekyo nga bitwala bantu mu muliro. Mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukirwangako okufa okujjako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mu abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala balongooseza emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba yeesiimye owesiima olunene. Abange mu abantu mutye omulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda ng'abajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waagwo n'azaala okusa okuva mu gyomubiri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo bwe musabirigana ku lulwe Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli. Mu bufunze obw'ekitalo min al-mafahimi al-khati'a lada ash-shabab wa ba'd al-ulama yadhunnuna anna 'alaqata al-muslimi ma'a ghayri al-muslimi 'alaqat 'unf wa shidda wa ghirta 'ala al-itlaq, wa hadha mukhalifun lihadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Min al-mafahim al-khati'a, muzimu endowooza n'ebikolwa n'ebigambo nga si bituufu
lada shabab okusingira ddala ku sayidi ey'abavubuka wa ba'd ashuyukh n'abamu owalimu yadhunnuuna balowooza anna alaqata almuslimi maa ghairi almuslimi eyandibadde enkolagana wakati w'omusiraamu n'omuntu atali musiraamu alaqatu unf wa shidda wa ghilta sambagere busungu kubangwala kubankokola kuvuma wa hadha ebyo byemulaba ku mitimbagano nga bwe wali mu bavuma amadiini abalala oba bwe wali mu bavuma bannaddiini abatali mu ddiini ye oba okuvuma enkola eya kalisha oba okuvuma habits ez'abantu oba obwakabaka eno bwemwina bakyabazinga newaffe eri abawali mu bavuma kabaka n'ebirala bo nga balowooza nti yeddiini ebyo si bituufu byawukana n'enjigiriza eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nsi tuwangaala n'abantu bangi naye ng'ebitugatta bye bingi ebitwawula bitono. Ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam maata wa dir'u mamhunatun 'inda al-yahudi bi 33 sa'an min sha'ir. Nabbi ng'abuzaye nakunga 10 okufa olw'omunaana. Mukyala we Aisha yajja gy'ali n'amugamba tewali kawunga oba ngano. Nabbi n'akwata omuggo nga atambula mpola obadde bwali bumuyinze. Naye kyewuunyisa yagenda mu dduuka ery'omusajja Omuyudaaya, si Musiraamu, n'amugamba sirina ssente naye nga njagala buwunga, naye nnyina dir'i engabo olw'ekyokulwanyisa kye kyeyakozesa mu lutalo, kyali expensive. Namugamba njagala kino kikole ng'omusingo, kibeerewo ompa obuwunga kilo 73. Bwe naaba nga nkomezaawo ssente ezigula ekiro 73 then nga ompa omusingo gwe nkuwadde ad-dir'i. Omuyudaaya nakkiriza. Ekibi oba ekirungi maata sallallahu alaihi wasallam, nabbi naafa nga tannaba kuggyayo omusingo gwe na kusasula buwunga. Muyudaaya najja nga basiraamu bali mu musiiba, n'addayo nga bigambo naye byamuyitirirako nga bano bali mu kukaaba. Oluvannyuma lw'obuyise nga 4 najja n'abagamba nti nabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleka omusinge wange n'atwala obuwunga kilo 73 teyasasula. Mulaba mutya basahaba baali baagala kulwanagana nga buli muntu yayagala okuggyayo omusingo ogwasasula obuwunga. Naye Omuyudaaya yabagamba mukiteeke mu museum, ng'omulenzi ng'omukulembeze yaba akinunula akiteeke mu museum. Naye abalala nga bagamba lwaki yagendebwa Omuyudaaya. Omuyudaaya n'abiwulira n'agamba nabbi wammwe kye yali ategeeza wasobola okubaawo enkolagana wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu mu mbeera ey'okusuulugana, okugulana n'okutunda. Ekyo kikulu. Hadithi eri mu Bukhari. Yali Umar ibn Khattab yali atambula fi tariqihi ila al-Jabiya Sham, n'asanga omukyala ali mu myaka 78 ng'atudde ku katebe naye ng'ali ku ssapule. Natta ku bigere Khalifa Umar ibn Khattab n'amugamba ya hadhihi inna Allaha ba'atha Muhammadan hadiyan wa mubashiran wa nadhira. Nabbi waffe yatumibwa eri abantu bonna
nga ababungamya eri obulungamu era nga basanyusa n'ejjana n'okubatiisa omuliro. Mukkirize osiramuke. Mukyala n'amugamba nti Umar obadde ki? Ate gwebuuze mu bigere bya Abubakari nti ye obadde ki? Ana ajuz, nze ndi mukyala mukadde, nina emyaka 78. Gino emyaka gye nnyina tegikyusa ddiini, era nze gw'ogamba nnyina entebe yange mu kkanisa mwesabira. Akati emyaka gino agenda okufa nkyusa ddiini, baani abagenda okunziika, baani abagenda okumbeererawo? Nagamba ebyo tebisobola kujja mu magezi gange, naye okujja kuba n'abaana benzaala n'abazzukulu. N'ekyokubiri, engeri gy'oli omukulembeze w'eddiini nga gw'otufuga kati osobola okunkaka by force n'esiramuka. Bw'oba oyagala kunfoosinga okusiramuka nga bwe naaba ŋŋaanya ekitala, awo no problem, nja kusiramuka nga namaanyi. Umar n'amugamba nedda, eddiini yaffe tetukkiriza kukaka muntu yenna kuva mu ddiini gy'alimu okugenda mu ddiini ey'omulala ye nga tamaze kusalawo. N'agamba nti obwange ngutuukiriza nkukozeko ddaawa n'ensonga zo zitegeerekeka, sigenda kukaka okuva mu ddiini yo okujja mu ddiini yange, naye si nze ŋŋaana, Allah ye yatugaana. N'amusomera aya erigenda eri abawaliwo, Surat al-Baqara aya 256. Bakara 256. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba, la ikraha fi ddini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Ebigambo bikulu, muddeyo aya eyo muginoonyereze tafsiri yayo mu bufunze obw'ekitabo. La ikraha fi ddini, tokaka muntu yenna kuleka ddiini gy'asoma okudda mu ddiini yo by force. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, obwerufu n'obuŋŋamu bweyawula bubuze. Faman yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Ekikulu mu byo, la ikraha fi ddini, tetokaka muntu yenna okuva mu ddiini gy'asoma okudda mu ddiini endala. In fact, ogenda Surat Yunus aya 99, Allah subhanahu wa ta'ala message yali egenda eri nabbi n'abawalimu bonna. Allah agamba, walau shaa Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Singa Allah yakyagala okuva e mashariki n'emagharibi abantu bonna bandibadde basiraamu. Kino kikulu. Singa Allah yakyagala abantu bonna bandibadde basiraamu, Allah yakomekkereza aya nga yeewuunyisa n'agamba, afa anta tukrihu nnaasa hatta yakunu mu'minin. Gwe nabbi oliwo, tukrihu tukompere, gwe oliwo okukaka n'okufoosinga abalala babeere nga basiramuka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Gwe tosobola kuluŋŋamya gw'oyagadde, Allah yaluŋŋamya. Afa anta tukrihu nnaasa, osobola okukaka abantu babeere nga basiramuka. Ebibeera ku social media mubiraba, kabaka asiramuka, otosiramuke muliro. President Museveni kugambye siramuka, batosiramuka muliro, ddawa ngikoze. Bwe batyo bakola ddawa ku bantu abakulu. Lwaki okaka omuntu okumujja? In fact, ne president yakyogera, why do you force me to be a Muslim? Lwaki muforcinga abantu okusiramuka? Afa anta tukrihu nnaasa, mwe muliwo okukaka abantu hatta yakunu mu'minin, babeere nga basiramuka. Tekisoboka. Surat At-Taghabun
Surati At-Taghabun aya ey'okubiri. Huwa alladhi khalaqakum, Allah yowawaggulu yebatonda, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Tusoma Quran. Huwa alladhi khalaqakum, Allah yatonda abantu bonna okuva ebuwanjuba n'ebuvanjuba, naye abantu abo Allah be yatonda, faminkum kafirun, mulimu abatali basiraamu, wa minkum mu'min, mulimu n'abasiraamu. Naye Allah yawunzika nga agamba, wallahu bima ta'maluna basir, naye buli muntu kyakola Allah alaba. Al-An'am, Surat Al-An'am aya eya 35, Allah subhanahu agamba, walau sha'a rabbuka lajama'ahum 'ala al-huda, singa Allah yakyagala n'asalawo abantu bonna bandibadde basiraamu, bonna nga bali ku ddiini emu, Allah n'awunzika ekigambo kyali kinene, fala takunanna min al-jahilin, tobeera mu bantu batamanyi nti ku nsi kuno mulimu abasiraamu n'abatali basiraamu. Enfakati kino kankiisewo katonotono. Obusiraamu bwajja wano mu Uganda 1849. Kiba kitegeeza nti obusiraamu tebunnaba kuweza myaka 2 mu nsi yattu Uganda. Obusiraamu tebunnaba kuweza myaka 2 mu Uganda. Obusiraamu bwakamala emyaka 18. Kiba kitegeeza teriyo Musiraamu alina emyaka 40 ng'alina bajjajjaabe 4 nga basiraamu. Bwe kibanga obusiraamu nga bwajja 1849, ekyo kitegerekeka. Abantu be babaze mu Uganda mulimu abantu 48,000,000. Kwezo 48,000,000 abasiraamu bali 7.8 tutwale 8,000,000 ku bantu abali mu Uganda bali abantu 48,000. Kwezo 48,000 abasiraamu baliko 8,000,000. 4,000,000 si basiraamu. Then ebigambo ki byoyogera nga bigenda kuleeta obuzibu eri abantu bano 8,000,000 ku bantu 2,000,000. Oyinza n'okukigaziya mu nsi yonna, abantu abali mu nsi yonna bali 8,000,000,000. Mu nsi yonna tuli 8,000,000,000. Kwezo 8,000,000 abasiraamu kuliko 2,000,000,000, naye teziwera, naye tugende n'ezo ziri 2,000,000,000. 6,000,000 si basiraamu. Ffe nga tukyali bato era twalabanga olutalo lwa Falasitiini n'Abayisirayiri weeruli, ng'abantu bakwata amayinja, bano bakuba kiki, bakuba masasi n'ebirala. Naye Abayisirayiri mu nsi yonna tebawera 2,000,000. Mu nsi yonna tebawera 2,000,000. Naye ate nga bakuba abamu ku basiraamu, nga basiraamu bannaabwe abasigadde mu nsi ezisigadde bali 2,000,000,000. Kiba kitegeeza nti bano abatono waliwo bano abalala ate abangi ababawa ebyokulwanyisa na buli kimu kyonna okulwanyisa bali. Nolwekyo gwe ebigambo byeyogera bitegeere nti oluusi bikosa, bisobola okukosa abaana bakola ebibuuzo, bisobola okukosa abali mu minisitule, bisobola okukola ne bikosa abakola myowabadde n'ebirala. Tanti mwe muli basiraamu mututawaanya nti kale tuteekewo zaake. Bwe zinadda mu zaake, bano abasiraamu abali ku gundi bagenda kubeera nga basalwa, naye tusobola okukolagana ne tubeerawo mu mirembe. Kyo nno kikulu. Huwa alladhi khalaqakum, ye Mungu eyatutonda kuno ku nsi. Faminkum kafir, mulimu abatali basiraamu, wa minkum mu'min, mulimu n'abakkiriza. Naye ekyo mukitegeere, fala takunanna min al-jahilin, olina okubeera nga okitegeera
enti abatali basiraamu mu butuufu basinga obungi mu buli nsi okujjako ensi ez'abasiraamu ba Saudi Arabia, ba Pakistan oba Misiri. Naye ensi ezisigadde zonna basiraamu akaliya. Kyova olaba ne mu syllabus abaana ze basoma mu university nawa waliwo fiqh subject bagiyita fiqh el aqaliyat, fiqh nga amateeka nawo ga sharia naye nga gakwata ku basiraamu abatono nga bali mu nsi ate nga abatali basiraamu bwe bangi. Naye wano mu Uganda bwe wali mutuba byabula fatwa nga bwevudde Saudi Arabia era omwalimu bwagiimplementinga wano mu Uganda naye nga abantu baimplementinga ku fatwa eyo basiraamu bapya ate nga bali basiraamu. Obusiraamu bwakabubeeramu emyaka mingi. Obusiraamu bwakabeera Saudi Arabia emyaka 15 ne Pakistan, Misiri n'awalala. Naye obusiraamu bwakabeera wano mu Uganda emyaka 18. Kati oleeta irimu y'abali n'ogiimplementinga ku basiraamu abapya. Era obalaba nga bakuba amasimu bagakubira bamaseeka abali e Saudi Arabia. Sheikh embuuza kiri kikyokufukamira oli ng'abuuza mukadde we oba ng'abuuza maama we nenyini abuuza okufukamira tasobola kukyogera mu Luwarabu era jjagamba sujud. Era Omuwarabu ajja kugamba haramayi naye nga byomubuuza omubuuza ku ada kalisha ne habiti ne problemu nnene. Ona abawalimu ddala ffe eri mu Buganda la yufarriquuna baina al-aada wal-ibada. Abawalimu tebaawula wakati wa ibada ne aada eyo kutuba namba bigazi. Then ffe twali mu Uganda muno mwe tubeera nga tuwangala n'abantu naye nga si basiraamu naye nga teryasobola kufuma ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga teryasobola kufuma basiraamu. Naye kati ebibeera ku social media olaba omuntu ng'avuma abasiraamu n'avuma obusiraamu n'atwaliramu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga Nabbi ne Allah subhanahu wa ta'ala yabigaana. Surat al-An'am aya 18. Surat al-An'am aya 18. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allaha adwan bighayri ilm. Kigambo kinene. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, timuvuma batali basiraamu fayasubbu Allaha adwan bighayri ilm, nabo bajja kuvuma Allah oba Nabbi mu mbeera ey'okwesasuza. Abawali mu byaffe mu Buganda bagamba nti omuntu akomba omudaali talina magezi okujjako omuntu yawudde Allah. Abusive language. Era oli yamuddamu n'agamba si buli muntu nti bw'abeera nga si musiraamu oba musiru nga asiramuse ye mugezi. Ebigambo ebyo binene biri ku social media naye nga bireetebwa abawalimu okusonsookereza n'okuvuma bali n'okwogera fatwa ez'omuyisa. Abawalimu bagamba bw'abeera nga maama wo ne taata wo nga si musiraamu, bw'abeera nga afudde genda osale enkoko osale n'embuzi, omushiriku afudde. Ani yakugamba? Kubanga Abu Talib bwafa, Abu Talib bwafa era omwaka ogumu ogwo ne Khadija mwe yafiira. Ni abantu bonna bakyegattako omwaka ogw'ekumi minal-bi'tha ne bagutuma omwaka al-huzn ogw'okukungubaga n'okunakuwala. Lwaki bagutuma omwaka ogw'okunakuwala ate nga yafa mushiriku? Ekyo kikundi kinene. Naye nnyini oyo Abu Talib yalina ettaffaali ddene lyassa mu Isiraamu. Nabbi yamukolako daawa mpaka lasiti okutuusa n'agamba nti anfudde nga ndi mushiriku. Nabbi yafuluma nga haziinu nga munakuwavu. Oluvannyuma n'agamba naye nja kugenda mu maaso ng'asaba Allah akusaasire olw'ettaffaali ddene lye wassa mu Isiraamu. Yayogera ekigambo ekyo emirundi egisukka mu 7 nga Abu Talib yamaze okufa nga bw'agamba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu.
mpaka aya bwe yakkanga emugaana tekiri eri omukkiriza n'ennabbi n'abasigadde okusabira n'ogamba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ng'afudde nga si musiraamu. Ekyo kye bagaana, kumusabira nti Mungu amusaasire oba amumuze emirembe, n'ekyo okumuziika ne attaazi okubaliza n'okubeerawo nga bamuziika obusiraamu tebukigaana. Hadithi entuufu eri mu Sunan Nasai, hadithi 19, Abu Talib yennyini ng'afudde, mutabani we Abu Talib Ali ibn Abi Talib ate yawasa muwala wa Nabbi Fatima, najja ewa Nabbi abeera omwana wa taata omuto oba munjogere nyangu muganda we, n'amugamba mataamu taata omuto Abu Talib yafudde. N'agamba nabitegedde, n'agamba afudde tukoze tutya? Kino kigambo kikulu, hadithi entuufu. Nabbi kyava agamba Ali, idhhabu fawarihi, genda omuziike. Ali yatuyamba, n'addamu Nabbi sallama egamba evidence yali nnene, n'agamba omuntu gw'oŋŋamba okuziika innahu maata mushrika, oyo afudde gw'oŋŋamba okuziika mushiriku, agattako Allah n'ebintu ebirala, si musiraamu. Nabbi n'agamba nkimanyi, naye taatawo genda omuziike, idhhabu fawarihi, genda omuziike. Hadithi ono eri mu Sunan Nasai 19. Oluvannyuma Ali agamba netuukawo ensi erimu bbugumu ng'afubutuka omusaayi mu mubiri gwe n'obukyafu, n'agamba siyinza kuziika taata wange mu bukyafu n'omusaayi. N'afuna essuuka n'amunaaza, n'amuteeka mu ssuuka, n'asima ekinnya n'amuziika. Byonna yabikola naye teyamusaalira. Kye bagaana nakugamba nti Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Bw'amala okukola ekyo n'amunaaza, n'amuteeka mu ssuuka, n'asima ekinnya n'amuziika, n'akomawo. N'agamba akoze ABCD. Nabbi n'amugamba idhhabu fawarihi, idhhabu faghtasil, genda onaabe. Ndowooza hukumu wejjira. Bw'obanga ogeze okuziika atali musiraamu n'omunaaza n'okola otya, baana bakola mu funeral services n'ebirala, nga omuntu bakozeko si musiraamu, hukumu eyinza okuba yeyaabwe. Nze nyimiridde oba nenkwata ekitiyo nenteeka ku ttaka nemuziika, ate okunaba kuvaawo, ebyo sijagenda mu masala. Al-muhim, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mu muzikiti, ekiddiiro ekisembayo, Nabbi yali mu muzikiti n'ayimirira n'agamba basahaba, Abu Talib mumulaba mutya? Abu Jahl. Bagamba Abu Jahl hadha Firaunu hadhihi al-umma, oyo alinga Firaawo w'omulembe gwaffe guno ogwo, yatukijjanya, yatukuba, yabba emaali zaffe, yakola ABCD, ffe tumuyita Firawuna. Nabbi n'agamba al-an, wenjogerera, yatikum Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima mutabani wa Abu Jahl. N'agamba ne Ikrima yegatta ne taata w'okutubonyaabonya. Naga nyina kye njagala okubagamba, Ikrima bwe mwogeddeko ate mutabani wa Abu Jahl yatikum al-an, agenda kuyingira omuzikiti mu'minan wa muhajira, asiramuse ne Makka avuddeyo, agenda kujja wano mu Madiina, musiraamu piwa, obukaafu abuvuddemu. Oda gengenda okubawo olwaleero, fala tasubbu aba, temuddamu okuvuma Abu Jahl. Kubanga munaavuma Abu Jahl ate mugenda kunyiiza Ikrima mutabani we, ate nga Ikrima ate musiraamu munnaffe. Okuva olwo teri sahaba yaddamu kuvuma Abu Jahl nga batya okunyiiza Ikrima. Kiba kitegeeza n'obanga osiramuse oli Pawulo oba Josephina asigala nga maamawo, asigala nga taatawo, newankubadde nga mwawula mu ddiini. Asma binti Abi Bakari, maama waabwe yabazaala mu Abubakari abaana babiri, Abdallah ne Asma, naye maama waabwe yagaana okusiramuka. Naye bwe mukyala Abubakari bwe yasooka okuwasa n'agaana okusiramuka wadde okukkiriza obusiraamu, n'abaana be babiri n'omukyala n'amuta.
After some time omukazi asigadde Makka n'afuna omwoyo gw'omwana n'omwoyo gw'obuzadde n'agamba nnyina ogenda okulaba abaana bange abaasebuka okuva e Makka okugenda e Madiina. Omukyala n'atambula mayiro 405 okuva e Makka okugenda e Madiina, mayiro 405. Naye omukazi yatambuza bigere ng'agenda okulaba ku baana be abaasiramuka naye ye nga si musiraamu. Oluvannyuma omukyala n'atuuka e Madiina. Asima eyasooka okulaba maama we n'adduka emisiri n'agenda ewa Nabbi n'agamba atati ummi, maama wange hadisi eri mu Bukhari, maama wange avudde e Makka azze wano okundabako, afa asli ummi, maama wange mulabirire mukalibise nyingize mu nyumba. Nabbi n'amugamba asli ummaki, oli maama we yakuzaala genda omulabirire. Akaneezuuka namusanga ayimiridde ali musana ne muyingiza ne mulabirira. Riwaaya zigamba ega hadithu zigamba nti baasula bonna mu kitanda kimu musuuka emu ku buliri bumu, naye ng'ono omusiraamu ate oli si musiraamu. La tadhunnu, temulowooza anna alaaqata almuslim, nti enkolagana y'omusiraamu maa ghayri almuslim n'omuntu atali musiraamu alaaqatu unfu wa shidda wa ghalba, busungu, kuyomba, kuvumagana na kusamba jjere. N'obusiraamu bwajja wano mu Uganda abaabuleeta 1849 just empisa ennungi n'obukakamu bwe baaviirako abantu okusiramuka. Ne bagamba mumuyina empisa ennungi ate mulimu eyisa bulungi, tetuvuma bye twawukana nabo mu tteeri. Kano ke kasembayo, obudde bugenzi ke kasembayo. Yali Umar ibn Khattab ng'atambula mu Madiina n'asanga omusajja ala baabi qawmi ng'agenda akonkona mulyango ku mulyango, nnyumba ku nnyumba, ng'ayogera ebigambo bino wammanga: aljizya walhaja wa dhahir albasar. Nze ndi musajja muzibe ate sikyakola, nali mubazzi, sikyasobola kukwata nnyondo. Ekyokubiri, nze bwe mulaba nina okusasula omusolo gwe tuwa abali mu nsi y'Obusiraamu nga si basiraamu bawa jizya gwe musolo, abasiraamu bawa zaka. Naye omusolo gye gulaga ndabayo amalwaliro mu ddagala, eddagala gye liri mu malwaliro kasasiro mu nguudo bamugyawo security ya Kolokolo. N'agamba nnyina okuwa omusolo, naye kati sikyakola omusolo ogumanja n'akamiisi omwezi ogw'emabega. Mumpe ku ssente nsasule omusolo nfune n'ekyendya. Ate no nekuze ne mu myaka. Fadarabahu Umaru min adbi min khalfihi, n'amukuba ku kibegabega Umaru n'amutunuulira bw'ati nga Muyudaaya, n'ayagala okukakasa n'amugamba min ayi ahli kitaabi anta, ng'oli mu Kristaayo oba oli mu Yudaaya? N'agamba min ahli kitaabi, Yahudi, nze ndi Muyudaaya. N'amugamba ma hamalaka ala ma ara, embeera ey'okubeera ng'oli mu muswavu osabiriza, embeera eyo nga ya wansi, lwaki okola bw'otyo? N'agamba nali muwazzi era ng'anfuna ssente zange, amaaso ne gafa, sikyasobola okukwata nnyono na musumaali, ate nnina okulya emmere n'ekirala nina okuwa omusolo, bisiti zonna zizino, naye omwezi oguwedde siwadde, njagala nkuŋŋaanye mpa omusolo, kubanga omusolo kyegukola tukiraba. Ensonga lwaki nsabiriza. Umaru yakaaba, fahamalahu fi manzilihi, n'amutwala mu nnyumba ye n'amuwa buli kimu. Fa arsala ila hazili baiti lmali lmuslimin, n'atuma bakola mu finance mu ggwanika ly'Obusiraamu, n'abagamba nti ebigambo bino bya bbeeyi. Abawandiika taarikhi w'Obusiraamu baali badde babiwandiisa kalaamu ya red na kalaamu oba ya gold. Yagamba nti ma ansafna hadha ar-rajul an aqalna shaybatahu thumma hamalnahu inda al-harami. Tetuli bagonjofu ate tetuli beerufu, tetuli bantu balamu,
eri musajja mukulu tumanyi obuvubuka bwe nga bwakola nga bwatuwa omusolo akaddiye azibye amaaso tukyamunyunyuuta n'okufunyamu omusolo kibi nagamba ono taddamu kuwa musolo ate buli mwezi mumuwe emmere emumala okubeera nga alya n'ebirala ne buli mwaka mumuwe sente muzijje mu Baitul Mali muslimina olwokubanga tuwangala nabo bo si basiraamu tuli basiraamu naye baatookenga nsi yaffe okubeera nga enkulaakulana ekiwumalo yakiteekawo n'abazungu ne bakikoka infact ne Saudi Arabia emyaka 65 omuntu nga taddamu kukola na gavumenti emuliisa na kano kakulu nze nvudde Kampala kano kakulu munasonyiwa yali Umar ibn Abdul Aziz yali atambula n'asanga abantu nga bafiiriddwa naye nga balina okukaaba nga bagamba tetujja kumuziika okujjako nga tutekedde ani amusse Umar ibn Abdul Aziz n'akyama n'agamba nakumeka nga temuziika tyali akafa nnaku 2 ate ebiseera byadda mu musana maiti ebeekyuse n'olusuuta balutandisa okuvaayo n'agamba kiki nti security si yabuvunaanyizibwa ffe tuwa ssente ez'omusolo nga twagala security ebeere ya mugongo naye security eyebaayeba twagala ba security batubuulire ani yasse omuntu waffe oluvannyuma tuziike Umar ibn Abdul Aziz n'agamba nze pulezidenti badde nsaba omuntu ono mumuziike naffe abali mu security twetereeze naye kino order from me kyeŋŋamba kyekino wammanga musimbe layini mugende ku ggwanika mugende mu Baitul Mali muslimina ku Supreme mugende ku Supreme musimbe layini buli muntu atwale risiiti ye essente zonna zemuwadde omwaka guno bazibaddize ne ssente omwaka ogujja temutuwa olw'ensonga nti mwemutuwa ssente tukole security naye security egaayi essente zonna abatali basiraamu ne bazibaddiza ne batereeza security abangi basiramuka aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim وهو التواب الرحيم توبوا إلى الله الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب طاعته للعاملين أفضل مكتسب وتقواه للمتقين أعلى نسب هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب وقدر الشكاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العقاب أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب أحمده سبحانه وتعالى لما منحنا من فضله ووهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله تعالى وانتخب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الغار أبي بكر الفائق في الفضائل والرضا وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان فر وهرب وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسن وعلى علي صهره وابن عمه القريب في النسب وعلى بقية آله وأصحابه الذين اكتسبوا في الدين أعلى فخر ومكتسب وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغلب وسلم تسليما ومكرز بلامو يامين أباياما تنو كويس ولونج بني نوكو تنجينيسي يتولينا tetuli mu Saudi Arabia, tetuli Pakistan, naye tuli mu Uganda ng'abantu bonna 8,800,000 ng'abasiraamu tuliko 8,800,000 bene kimwina kukola kuzaala nnyo na kweyisa bulungi
naye temwogera bigambo ebigenda kuleetera abasiraamu na busiraamu buzibu mubeera y'education n'okufuna emirimu n'ebirala. Tusaba Allah atulage amazima tugagoberere, atulage obulimba tubeere nga tubuleka, atuwe okutegeera eddiini busiraamu, ateeke baraka mu busiraamu bwaffe, ateeke baraka mu buwalimu bwaffe, ateeke baraka mu baka gaffe, ateeke baraka mu baana baffe, ateeke baraka mu bakyala baffe. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma ighfir mawtى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.